endwadde zaaluma bali obulungi baseka balinza okubeera wano. Mukulike eyo mukayimba ako ndowooza obubaka mubufunye bulungi oba omusumba oyo. Saagala munkotinge bubi nti oba nyombye oba nkoze eki, naye nga bwe nabagambye olubereberye nti singa tusirika tubanga bavunaana Katonda nti tubanga basalira Katonda omusango nti emimwa yatuwa gyaki. Katonda yakuwa omumwa okweyogerako, Katonda yatuwa emimwa okweexplaininga ngeri ki gye oba kikyoli obulamu bwo. Sansubire nti nno omuntu atunulidde ebintu ebyo statement ezo ofunyemu ekyokuyiga. Muleme kubuzaabuzibwa. Ayina n'awalala we neerabidde okukootingako nti empeta eyogeza abafu. Mbu tetusaba bafu, tetukola ki, naye yeerabidde nti enkola y'obwakatonda nga zinyo. Kubanga Bibile etugamba nti Yesu bwe yayingira emagombe n'avaayo n'abafu, n'azuukira n'abafu. Era Bibile etulaga Yesu yagenda ku lusozi n'atwala Peetero ne Zebedaayo, ne wajja Eriya ne wajja ne Musa ne bamulabikira ku lusozi. Naye jjukira abantu abo ng'ogyeko mu nkola nti tumanyi nti Katonda yabatwala mu ggulu, naye ensi ekimanyi nti abantu abo baali bafu, baafa dda. Naye Yesu n'ayogera ki nabo. Kati bwe nkuteekako empeta nguga nti njagala ekuconnecting eyita omuntu we yafa akubuulira enfa gye yafaamu, tekitegeeza nti mba nkutumye kusinza muntu oyo. Nti aka nkuteekeko empeta ekulooze kitaawo oba gyali oba mulamu oba mufu. Kati wano nga twogeza emizimu, omuntu ng'emizimu ne gimukuba ne tugiteekako muze ne gyogera, kitegeeza kuba nti tusinza mizimu. Kati ebyo byonna omanyi omuntu buli wabeera ku palupiiti ye ku katuuti ke nga tewali amuchallenginga, abamuwulira n'abamulaba bambi muyinza okuwuza nti alabika musajja mutuufu, naye okuba tewali amuchallenginga. Naye oba oliko akuchallenginga omuntu ategeera Bayibuli kati nganze tosobola kumbuzaabuza, ate n'abantu bange beekawala tosobola babuzaabuza. Kati mu bimpimpi waliwo era omusumba sijja mwatula yagamba nti obanga oli musumba wa Mukama lwaki weeteekako amagye okukukuuma, emmundu zaakyo okukukuuma, abaserikale baakyo okukukuuma. Kati naye n'akyogera katootike, naye olwokuba nti tewaali amuchallenginga asigala nga mutuufu omuntu oyo. Naye wabaawo amuchallenginga amubuuza nti okubeera ne security ne bodyguard abakuuma kibi nti golooza Yesu abayigize 12 yalonda baaki. Kakati bwati bwabalonda nga be bamutambulirako be bamugaadinga. Era tulaba mu Yokaana essula 12 nga olwo Bayonaani abajja okwagala okulaba Yesu tebaamala gatuuka ku Yesu direct, basookera wa Peetero, Andereya n'agamba Peetero, Peetero n'agamba Yokaana. Ezo zonna ofiisi z'olina okuyitamu okutuuka ku Yesu. Nnyina ne baganda be ne batuuka okujja okulaba Yesu, ne bakoma wabweru ne baddayo nga tebalabye Yesu. Kitegeeza yaliko gaadi. Tunulye wano Yesu nga bazze omukwata, omuyigiriza omu n'ajjayo ekitala n'atemako okutu kwabo bakabona abali bazze okukwata, abambo abali bazze okukwata Yesu. Kakati nebuuza ate Yesu lwaki yali atambula n'ab'ebitala? Kubanga omulembe ogusanga emmundu tezaaliwo, naye lwaki Yesu yali atambula n'ab'ebitala? Kakati omuntu bw'ayogera by'ayogedde ku katuuti ke nga tewali amuchallenginga, ojja n'olowooza nti mutuufu. Naliko mu programu n'ekiganda weddemu nga nchallenginga ku ky'okubizzaayo, n'agamba nti nze saawula kye bayita punishment ne revenge. Naye jjukira tuli ku kigambo nti omuntu kyasiga kyakola ki? Kyakungula. Nti n'omuntu omuwa punishment enjawulo zero ne revenge, kubanga kitegeeza nti alina omusango gw'amaze okukola kye kimuluviiriddeko okufuna punishment. Kitegeeza nti omuntu bw'osiga ekibi wabaawo, kale katugambe nti wabaawo punishment ekuweebwa. Kati kitegeeza nti ne muleetera ne mugamba nti kakati yowono yeeyama mu bikolwa by'Abatume sula 5 eyeeyama nti sente ziva mu nnimiro nti zonna ngenda ziwayo maaso ga Mukama.
kyokka ate olwamala n'alimba n'atoolako n'atatuukiriza ekyo kyokka kyamuviirako kufa. Nabuuza Kiganda nti kati eyo eba punishment. Petero asabidde omuntu azibye amaaso mbwe eyo punishment. Kakitegeeza omulokole okkirizibwa okugaba punishment etta omuntu. Omulokole okkirizibwa okugaba punishment eziba amaaso g'omuntu. Is that a punishment? Era n'abakikootinga ku social media temwategeera abamu mwawoza gatayawula punishment ne revenge. Naye you must know nti ne mu Bible ebyo byonna nyirize nasoma temwali mukagamba nti this one it was a punishment. Kati kyovula ngamba nti ebintu omuntu bw'abeera wabadde katuutike nga tewali amuchallenginga ojja n'olowooza nti byayogera ye muki he the last man. Kale mu kiseera kino okankozesa eddakiika nga 2 bw'abaayo ali ku ssimu otukubira essimu ddala. Omusumba ono gwe mulabye yava ku mulamwa oba ddala ali ku mulamwa gwa bulokole? Katuwulire ku masimu. Yimusa ku ddoboozi lyo ssebo nkuwulire. Kumusumba. Kale ssebo nawe gye baliko. Ssebo manye ntikibali. Ani? Wili kyejegwa. Ssebo. Yewe bambo yokiddemu ko bulungi era nkwagala nnyo Musumba. Amina. Amina Musumba neyanzeege. Kale bambi Mukama akuwa omukisa mutabani. Amina. Kale katufune esimu endala ligani. Mama afisi nateete nkutumidde bangambye ku olinnyo. Hello. Ekibuuzo kiri mu ddiiro. Omusumba ono yava ku mulamwa. Alo. Njabaliko ssebo. Kale ssebo nawe gye bali. Njogerana ne Musumba yiga. Ssebo omusumba ono gw'olabye yava ku mulamwa gw'obulokole oba ddala kwali? Ekyayogera kituufu. Wangi? Ebyayogera bituufu. Ani? Omusumba ono yiga. Ngamba omusumba abaddeko gwe tuwogeddeko. Yava. Oyo omusumba omwogeddeko yava ku ekyala alina okwogera n'adda ku kirala. N'adda ku kirala. Omusumba oyo yennyini gwe wadde oyogerako. Okay. Kiki oyagala Mukama akkolere? Oh, sorry. Agenzi. Agambye nti oyo musumba yava ku kye baamutuma okukola n'adda kubira. Kubanga mazima ne mu Makko 15 Katonda Yesu atuma abayigirizwa nti mugende mu Enjiri musabira wangi. Hello. Sorry. Avuddeko. Mu Makko 15 Yesu yatuma abayigirizwa mugende mubuulire Enjiri. Munaasabiranga abalwadde. Munaabakwatangako ne bawunyizibwa. So teyabatuma nti mugende mulangirye bannabbi ab'obulimba oba mugende mubagobaganye. Kati twebuuza kibuuzo kimuddi omusumba ono yava ku mulamwa. Hello. 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 Yes sebo. Mate nkuba ku bondiko ABS. Yes sebo liko ABS oyogana ne Musumba yiga. Antika oyo Musumba kyali aliko. Kono na oyo gwe babadde boogerako. Sebo. Yava ku mulamwa gwe yali alina okubuulirira Enjiri ya Katonda ate ebyalo bitamukwatako. Ate ekigala nti yetta erinnya lya Pasitalenga olwokuba nti ye yali ayogera nga ayagala asaanyeewo oli naye nga ku lumanyi ga Mukama era n'addamu n'akolaki n'abiyitamu Katonda n'amusobozesa ku lwekyo era kati essaawa zino mbadde ndi waka omukulaba ABS. Osinzidde wa ssebo? Wange osinzidde wa? Nsinzidde mu Western Uganda eno saidi z'Ibanda Mwankole. Era oyogera ne Musumba yiga nze kennyini kamwa koogera kati. Era kuba kati mbadde ndi ku ABS ndabako live. Kale katufuna omukubi omulala ssebo Mukama akuwa omukisa
Eastern Uganda gyobeereeyo mweyongera okulaba ABS mukama bawo omukisa bana ABS ng'eranda eyo yonna kanfuna esimu ng'emuligani. Alo kale simu nawe gyebale Pastor. Zimbe. Wanji? Zimbe kiuni kya. Wa? Zimbe kiuni kya kwanzi. Kyankwanzi gyoku naye FDS. Omusumba ono yava ku mulamwa oba akyaliko? Wanji? Sure. Sorry. Mama sikufunye. Omuntu yena ngo yagala okundaba ngo libwomu ojja lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga. Then tulina overnight y'amaanyi ey'olunaku olw'okugaba emiti egy'endokwa ennaku z'omwezi nga 5 wiiki esooka mu mwezi ogwokuna. Ate enkeera nga 6 lugenda kuba lwampeta buli muntu noonya ensigo ya mitwalo 10 naawe ndaba ku ABS nga tozirina. Njagala mukama akolere ekyamagero zifune jangu ofune empeta n'ensigo ya mitwalo 10 ennaku z'omwezi nga 6. Olunaku olwankya kulaba nti eno program bagenda giddamu repeat nyinza okugamba nti olunaku olw'enkya olwokuna naye ate olusinga ku lwokuna kwennyini ku makya bagenda giddamu. Kati kankuwe buwini nnaku za counseling nti olwokubiri olwokuna n'olwomukaaga ze counseling gwe atayagala kulabikira mu kamera nti saagala byakundamba saagala byakummulisa ng'enjogera ennaku zino ojja n'onsisinkana mwezi ennaku n'ebiseera bisinga njagala nnyo gye nga tonnalya kintu kyonna okuva ku makya bw'oba nga toli mulwadde kinsobozese okukulagula mukama okumbikkulira ebikutawaanya. Entalo nnyingi nnyo ze tuyitamu era mulaba mbalaze n'omwana omulala eyapangiddwa n'aleetebwa ku poliisi e Kawempe mu birabyo ebyabadde e Kawempe. Kakati nga omwana oyo mulala yapangiddwa kyokka wunyenga nabamulese era mwalabye omukazi omu singa ligano osobola okukatambuza nnyo n'olaba batudde omukazi ng'akyalina mugugundi mu dressing gwe babagatiddemu empeta ku lunaku lwa Sunday wa Ssenyonga yajjidde era mu dress oba pate gundi eyo era nga n'obuntu bwakigole bukyamulimu ne baleeta omwana ate ng'olukuŋŋaana lwatuula kaseese mumulaba oyo mulaba ono yejjajja mbu ow'omwana alina ekizimba ku luba kakati oli mumulengera kati oyo ye mwana zaayo tulabe oyo katonda hatulabe olaba wuuli akyali mu ludresi zolamulengera enviiri zikyalimu n'ebintu by'obugole bagole be bamu ku bagole Ssenyonga beyagasse ku lunaku olw'Essande kati oyo ye mwana owaayiga ne banne maama leero yiga newankubadde osanga munnange katulinde DNA kubanga era nasasudde emitwalo 75 batuggyeko DNA era nazo tuzirinze. Ezasooka tezinavaayo ezooli eyasooka simanyi ayina mbabazi yali ow'ebigalubindi ezooyo zo nazo tezinavaayo kati noono baamuleese kati ezooli eyasooka simanyi lwaki tezinavaayo. Kati ensi mwe tutambulira omuntu watuukira okubeera n'omutima bwe guti kitegeeza aba atuuse kutta muntu oba ovudde ku mulamwa gw'okubuulira enjiri. Lwaki nnumiriza omusumba ono nina bwino kubanga ne balooya abaaleetebwa ku poliisi okuwolereza oli eyasooka kampani ya balooya ba Ssenyonga era Ssenyonga y'omu yanzigwe oyo era ku poliisi nga ne motoka ya Top TV tevaawo era alina ne muganda we tava mu akooti abeerawo ku poliisi nga yacoordinatinga n'amawulire nti kakati gagenda kujja wano saa 8 bamawulire mwenna babukedde mwenna mujje ate nga okiraba kakati entwewunya obulokole ddala bugenda wa ekyo tukyebuuza nakati tetukitegeera okiwulidde. Kakati omuntu watuukira okukola ekyo kitegeeza oluusi n'omusajja gutwalibwa munnange bw'aba yateekayo ssente tunaagenda n'ekyo ekinaavayo naye ate nja kuleekana naye gunaba gwetagisa genda mu Amerika tujja genda naye gunaba gwetagisa kwasibwa pulezidenti waffe mu 7 agutwale mu Amerika yaba agwetwalirayo tujja gumukwasa tetujja kukkiriza kuleeta bulimba mu Uganda kozesa nsobi ya poliisi ya Uganda nsobi. N'abasajja bonna ba DPP kyemmanyi balina obwongo bategeera bamanya ebintu ebiri fake n'ebitali fake.
sikwogera bino nti oba mbatangira naye waliwo ebintu byolaba nti simanyi nakulepinga emyaka 10 egiyise mbwe emyaka 5 egiyise era maama nze ndi waggulu w'amateeka gwe gwotagula ku musango DNA bagitesinga gundi eyo omuntu ng'akulepinze balina okugirawo mangu nnyo amazigo ng'agekya ne bagenda ne bagakebera ne balaba ne bakugjaku ne fingerprint kati emyaka 5 fingerprint ziba zikyali ku mubiri gwo wabaawo contact yonna ey'omubiri gwange naawe kugamba nolabya ddala ebintu ebipange bannayuganda ensi efuuse y'abamafiya bakera ne bakuluka ekintu naye nga banoonya okuteeka ku zero basooka kufulumya eggulire mbuyiga nafudde nafiiridde mu ntebe bagula omwana yali atukolera wano ku ABS era omusumba y'omu yoyo yamugula n'amutwala simanyi yamutwala na Rwanda ne bafulumya eggulire mbu nfiiridde mu ntebe South Africa eryo beryata abamalya n'enkomawo ne bapanga oyo mukazi ekyo kikazi mbu nakirepinga yiga nekakasa newankubadde kuno nakomawo embeera ekyuseemu naye nekakasa nti ndi musajja mulungi n'abakazi mubalaba mu kyolifa toerabidde be banneekwanira nze bandeetera namabasoli naleeta ebbasa ng'erimu obukadde 2 nagamba musumba nsaba onsabire nzaala omwana akufaanana newebuuza mutima nze atali bbaawo ate ozaala otya omwana anfaanana kati is that one is not my class my friend newankubadde ndi mubi naye neewulira kale no kyekyo nsaba mukama bawa omukisa tusinkane olwa counseling olwokuna n'olwomukaaga n'olwokubiri ate Friday night y'amaanyi muleete abalwadde wamma muve ku bantu abyesirwaza okiwulidde muleete abalwadde muleete abalina ebizibu bagenda kusabirwa ku lwokutaano n'olwessande service y'amaanyi nnyo mwagire omwana Pasa Andrew Jengo oyo naye kati bamutandiseeko era kyovola omwana wange namufunidde security kubanga basobola omukidnappinga nga baagala okumala yiga amaanyi namufunidde security mutabani wange era mumusitayiza mukimanyi kale nawe ayagala okulaba Andrew Jengo jangu olunaku lw'emmande eba kansolingizize n'olwokusatu ngwega musinkana ng'oli bw'omu 1-on-1 ate olw'essande service esooka Andrew Jengo yabeerako live okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya yasookako ku katuuti ate nze n'enzija olw'eggulo ssaawa 8 oba 9 so mugobere bulungi programu zaffe mwebale kulaba ABS television mbatumidde nnyo mwena Mr. Mwanje Shafiki bambi mukama kuomukisa ombeereddewo nnyo ku ludda lwange abawagezi bange mwena Misa Kisemakula bangamba nti gwe TV eyo tevaamu ABS abantu bangi era tulina n'ekintu kye tugenda okutandika mu maaso nga tugwa mu nateeto omuntu asinze okuteekako ABS abantu ne bakuŋŋaana ne bagiraba nga tukuwa ebirabo byo oba nga weri badduuka tulijjuza capital nakirangako omwaka ogwedde naye munsonyiwe saasobola kituukiza kubanga nafunamu ezo enngendo ze South Africa nezinnemeso kituukiriza naye ku luno nazze mmaliridde TV yaffe weeri sigitundanga church weeri sigitundanga muve ku lw'okusowa abantu mukama abawa omukisa labira ku bibala byabwe mugenda tume beyita bannabbi naye Bayibuli kanti mugenda kubalabira ku bibala byabwe mugenda kulabira ku bibala byabwe bannabbi b'obulimba ne mu biseera bya Yesu yaboogerako nti bagenda kujja. Paulo yali asiibula ekkanisa ya Kristo nagamba bwe nnaavaawo nze mmanyi nti emisege gigenda kujja gisikule ekisibo era gikyamye abantu bangi nnyo. Yesu bwe yali akagenda myaka nga tonayitawonya 10 oba 20 abannabbi b'obulimba ne bagolokoka era yaboogerako yatuma ng'akozesa okwolesebwa kwe yawa John the Revelator mu kitabo ky'okubikula essuula esooka ey'okubiri y'okusatu n'ayogerako era ayogera ku bannabbi b'obulimba ayogera ku Yezeberi ayogera ku bantu abasamira abayita katonda omulala ayogera ne ku Babayaali be basamize. Amakanisa ago mugegendereze gakuze ate nga gazikiriza obulamu bw'abantu bangi. Amakanisa gano galina obubonero obugalaga nti makanisa g'abannabbi ba bulimba. Mwababadde mu top television ne ku radio muwulira ebigambo bino sigenda kugenda nnyo wala naye bagaba amazzi bagaba empeta sino empeta ejja kuwonya omusumba w'omusimayi bamuyita musumba akugabira empeta naga nti eno bw'onoogiteekako ojja kusobola okwogera n'abafuubu abaafa
kati abafumba agazaki Bibile kati mukowola nga abafu tembatizibwanga mu linnya ly'abafu. Okay, kakati akwana endokwa nti endokwa ekuuma ennyumba yo eneekuwa n'obukuumi nereeta n'omukisa. Nziramu okukakatiriza akalango kano. Once again emphasize this announcement. Ennaku z'omwezi nga 5. The date of 5th. Wiiki esooka mu mwezi ogwokuna. The first week in April. Lwe lunaku lwe tugenda okugabirako emiti egy'endokwa. We are going to give out seedlings. Buli muntu yenna jangu ofuna omuti. Everybody come and get a seedling. Ennaku z'omwezi nga 5. On the date of 5th. Jangu ono n'omuti ogw'obugagga. Come and pick the seedling of riches. Ogusimbe mu lujjalo. And plant it in your courtyard. Ogusimbe mu kibanja kyo. Plant it in your land. Ogusimbe mu nnyumba eyalema okugwa. Plant in the house that failed to be completed. Ogusimbe mu ttaka eririmu enkaayana. Plant where there is land wrangles. Jangu ono n'omuti ogusimbiremu jja olabe we gumusiguukulula mu bufumu. Pick the seedling and take it to your co-wife is going to remove her from ennaku z'omwezi nga 5. On the date of 5th. Omwezi ogwokuna. Wiiki esooka. You know, that is what I told you, that these fingers aren't of the same height. That is so good. Emyaka gyange si gye gigi. Ekyo nakyo nina okikkiriza. I also have to accept that. Yatandika dde obuweereza. He began ministry a long time ago before I began. Ndibeera omusumba. At that time, I didn't know that I would be a pastor, in fact. Naye ku ssaawa ya leero bw'avaayo. But if at this time he can come up n'ekiwandiiko nti yiga si musumba. with a document that he is not a pastor. Tukuŋŋanye ng'abasumba twagala okwegaana n'okulaga nti tetuli bumu n'omusumba Augustine Yiga wekawala. Kati kipya ki ky'oleese? So what new thing are you bringing up? Mbeera era mwayogera dda. You already said all nti right tetuli basumba. that we are not pastors. Tetuli bumu n'omusumba Augustine Yiga wekawala. Ye mbuuza gwagamba nti ongobye mu mmwe nakuwandikirako nga nkusaba okubeera omusumba munno. Tetuli bumu. Bo wantikira okubeera omusumba. Tetuli bumu. Nabeerako mu kyaki yo. Tetuli bumu. Mbadde sekuritale wammwe. Tetuli bumu. Mbadde fayisi wammwe. Tetuli bumu. Sikirangako ku makya. I never came one morning Enfulumya ekiwandiiko nga nsaba abasumba mu Uganda. and I brought our document requesting all pastors in Nti Uganda mbeere musumba munnaabwe. that please help me so that I can be